Akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga kalabudde abalonzi ne bannayuganda ku nkola gye batandiseeyo okuyisa amaaso mu nkola zaako n'amateeka agakafuga. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeezezza nti bakizudde ng'eriyo bannayuganda abatandikiriza omuzannyo mu nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda nga bayita mu kuwaayo endagamuntu enjingejinge wamu n'emikono egitali gyabwe eri abantu abasaamu emikono egy'obuwagizi nga baagala okuvuganya ku bifo eby'obukulembeze. Julius Muchunguzi era alabudde bannayuganda abawagira bannabyabufuzi abangi n'ategeeza nti etteeka erikwata ku byokulonda liragira nti omulonzi anaasembanga omuntu omu yekka okuvuganya. Ssentebe w'ama districts ne balonzi mayors abo mumanyi nti balina okuwaayo emikono at least 5 okuva mu 2/3 eza electoral areas ze bakiikirira mu bitundu ebyo. Tufunyeeyo report abamu ababateekerako emikono baabasiba kiwaanyi ne bawa ne numbers nga nfu. Abamu abalala nga emikono baagiwa abantu balala oli n'asemba abantu nga banawo bataano ate nga tekikirizibwa mu tteeka. So tubasaba abo abegwanyiza ebifo ebyetaagisa emikono mulabe nti abantu abo ababasemba ababawandiikira ku mpapula zaabwe n'abasayiningira batuufu ate nti balonzi. Julius Muchunguzi era avumiridde n'omuze gw'abalonzi okukanda ng'ensimbi abantu abagala okubateekerako emikono egibasemba ku biwandiiko byabwe n'ategeeza nti okulonda tekusaana kukakkanyizibwa okutuuka ku ddaala eryo. Bwe muba nga mugenda okusemba abantu bano abeesimbawo ku mitendera egyo gyetaagisa emikono tubanange mwe bantu balamu temusaba ssente tebanaba abagala okubakulembera tebabasaba ssente tekuba bamasaba ssente mujja kubaleetera ekizibu nabo kati banazo kunoonya ssente ate ssente ziyingire mu kalulu kaffe zikonoone. So obubaka ky'oka ebyokulonda eri abalonzi abasemba bano abagala okwesimbawo tubagamba nti okwesimbawo n'okuweereza si kwakugulirira era emikono gye muwaayo temusaba abo ssente nti bawawe ssente mulyoke mubawe emikono. Akakiiko k'ebyokulonda neera kalabudde abeesimbyewo beewala okutandiikiriza kakuyege mu kaseera nga kano ng'akakiiko k'ebyokulonda tekannabata. Avunaanyizibwa ku byokulonda mu kibuga Kampala Henry nga ye Hassacha Rashid ategeezezza nti abantu 66 basunsuddwa olwaleero okuli 21 nga ba kibiina ky'NRM 6 ba NUP 27 tebalina kibiinako bajidde abalala 9 ba FDC aba Ecological Party basunsudde omuntu omu n'owa Jema omu n'owa Democratic Front omu. Hassacha ategeezezza nti okusunsula abanaavuganya ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu kutambudde bulungi mu bitundu by'eggwanga ebiwerako. Ate mu disitulikiti y'e Mukono kaakano baweze abantu 3 abakeegwanyiza ekifo ekya ssentebe wa disitulikiti eno ng'olwaleero Johnson Muyanja Ssenyonga akwatidde ekibiina ky'NUP bendera asunsuddwa. Saavisi zonna abantu ze basuubira teziri mu parliament ziri eno Mukama nga kuwadde omukisa okubayambako mu byobulamu eby'amasomero ga primary eby'enguudo amazzi amayonjo ebyo byonna obisanga eno wansi yadde gavumenti wansi eno abakulembeze badduseeyo nga bagenda waggulu. Mu disitulikiti y'e Lwengo bannakibiina ky'NUP abalabikidde ku lukalala olwafulumiziddwa ekibiina ky'NUP olunaku lw'eggulo nga lulanga enkyukakyuka mu kugaba kaadi ku bifo eby'enjawulo ebyokubawandiisa bikyagaanyi oluvannyuma lw'abakulira ebyokulonda okugaana okusazaamu abasoose okuwandiikibwa ku kaadi y'ekibiina kya NUP. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Lwengo PC Kyogabirwe agambye nti newankubadde baweereddwa ekiwandiiko okuva mu kibiina ky'NUP ekiraga enkyukakyuka ezaakoleddwa bo ng'akakiiko tebalina buyinza kukyusa muntu yenna gwe bamaze okuwandiika edda. Tetusaza muntu bwe tuba tumaze okunominatinga. No one has powers to denominate a person, especially if that is Munnayuganda awezeza emyaka egirondako ate nga ne pete yennyini yali yatuwa abantu abalina okwanga basayininga n'amateeka tegatukiriza okumudinominatinga okujjako kye balina okukola maybe basobola okugenda mu kooti ne bannakibiina ky'NUP abagobeddwa akakiiko k'ebyokulonda kuliko Issa Bukenya Sande kansala akiikirira tawuni kanso y'Ekinoni, Segujja Jime kansala akiikirira Kiseka subcounty wamu ne Bukenya Joseph owa Kingo subcounty nga bano bakiise ku disitulikiti y'e Lwengo era bategeezezza nti essuubi lyabwe kaakano lisigadde mu bakulu abaddukanya ekibiina kya NUP. Ekibiina okuva waggulu mu National Platform ne kitukonfaminga nga ffe batuufu
tuyinza okutuukayo ng'ate Legistra yataddeyo oli omulala nga yamaze okwewandiisa ate ng'ekibiina kigambe bakaadi bagimugyeko ne bagiwansi n'olw'ensonga ebitutabudde betugenda okikola tetumanyi. Ndi munyiikaavu lwa nsonga emu nti Legistra akakiiko kamugamba nti waliwo petition esindikiddwa sooka oyimiriza abantu bonna abagenda okwewandiisa naye lisiti yasooka okufuluma n'abawandiisa n'abakonera mu stamp kati lisiti yagenze okuddamu okufuluma ng'ate ekyuseemu. Ate mu disitulikiti y'e Kalungu abamu ku bannakibiina kya NUP beekokkodde emivuyo egisusse okulabikiranga mu kugaba kaadi z'ekibiina. Omusasi waffe Ensubugamuza Faluuka abituwe. Olunaku olwaleero olwokuna ekibiina ki National Unity Platform mu disitulikiti y'e Kalungu lwekiwandiisiza abantu baakyo okuvuganya ku y'e Kalungu omwo nga mubaddemu ne ssentebe wa disitulikiti eno Nnyombi Mukiibika Amadi kyokka akakiiko k'ebyokulonda akagobye empapula eza Namatovu Aisha abadde ayagala okwesimbawo avuganye ku bwa kansala omukyala ow'eggombolola eya Kalungululo ku tiketi eya Nuupu ng'ono abadde yaweereddwa dda tiketi eno eya Nuupu kyokka nga waliwo omukyalo omulala Nannyanzi Viola gwe basunsuddemu ku kifo kyekimu era ku tiketi y'emu eya Nuupu nga mu kiseera bwe basunsuliddemu Nannyanzi Viola omukyalo ono Aisha Namatovu babadde tebannaba kumuwa kaadi ya Nuupu era ono embeera olumutabuseeko asazeewo n'afuna empapula endala ne yeesimbawo Bwannamunigina era waliwo n'abalala abamu kubamiddwa kaadi za Nuupu mu kitundu kino eky'e Kalungu abeewera nti bagenda kwesimbawo Bwannamunigina ekitabudde abakulu mu kibiina kya Nuupu mu disitulikiti y'e Kalungu. Wasajja Godfrey ono nga ye ssaabakunzi wa Nuupu owa Kalungu nga naye y'omu ku bataafunye kaadi emukkiriza okwesimbawo. Ono awanjagidde aba Nuupu mu kitundu kino abali mu kwewera nti bagenda kwesimbawo Bwannamunigina n'abasabye baleme kukola kintu kino. Mbasaba temwewandiisa ng'abatalina kibiina ate nga muli ba NUP. Kiraga John munna Nuupu Lukulwe nga yennyini ntebe wa Town Council ey'e Kalungu agambye nti emivuyo nga gino egiri mu kibiina kya Nuupu mu disitulikiti y'e Kalungu omuli ekifo ekimu okugigabirako tiketi 2 oba okusukkawo saaka abamu ku baaweereddwa kaadi ate okuzibajjako ne baziwa abalala. Agambye nti emivuyo nga gino yagirabirawo era nti bazze bagyogerako kyokka nga abakulu mu kibiina babalaba bubi era atenderezza nnyo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti ono yalengerera wala nnyo emivuyo gino. Tewaliwo nteekateeka nnuŋŋamu egobererwa wano ndowooza wenjagala oba okuddiramu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga nti oba oliawo yasooka n'alengerera wala nga bino byali byatuukawo dda ne bwe kiba tusobola kugendera mu mbeera efaanana bw'eti. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubugamuza Faalu e Kalungu mu Buddu. Wabula Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Lubongoya asabye bannakibiina basigale nga bakkakkamu n'ategeeza nti baawandikidde akakiiko k'ebyokulonda ku nkyukakyuka ezaakoleddwa. Era tulina okwemulugunya era akakiiko k'ebyokulonda kubanga twakawandiikira ne tukagamba nti mu disitulikiti ezimu balina okulinda ne bafuna lisiti okuva mu kibiina lisiti eri final kati bo ne bagenda mu maaso ne bakutampingira abantu ababadde tebali ku lisiti esembayo. Bannakibiina kya NRM abaagwa mu kamyufu k'ekibiina akaaliwo gye buvuddeko mu bitundu bya Buganda ku mutendera gwa disitulikiti n'abaka ba paalamenti dakibakkiriza okuwagira bannaabwe ababawangula ekibiina kyeddiza ebifo byakyo ebiri mu bitundu bya Buganda. Kino kivudde ku bakulu mu kibiina kya NRM okuli amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Hajji Aruna Kyeyune Kasolo, ssaabawolereza wa gavumenti Jowa Kiwanuka n'abalala okwogereza banna NRM abo baleke abakulembeze baleme kukulembeza biruubirirwa byabwe ng'abantu wabula bakulembeze eby'ekibiina. Ssaabawolereza wa gavumenti Jowa Kiwanuka abaana abasuubizza nti buli anakkiriza n'alekera yamuwangula mu kamyufu agenda kukola enteekateeka amutwale mu maka g'obwa pulezidenti abuulire omukulembeze w'eggwanga ebimuluma. Teweegulumiza teekamu abantu ekitiibwa. Oyo gw'olowooza nti mutono ayambadde sapatu gw'oyitako yagenda okukutaasa ekeera. Tolowoozangako nti oli wa kitalo nnyo, toli wa kitalo nnyo nga bw'olowooza. Ate NRM ejja kusigalawo nga naawe toliiwo, si ggwe omuntu omu ayimirizaawo NRM. NRM eyimiridde ku bantu bano bonna nga bakwatidde ki wamu. Nze nsaba olunamaliro olunaku lwa leero tujja kuba tukkirizganyiza nti no akalulu ak'omu kitundu kyaffe ekya Buganda ne vote protection tugenda gyekwatiramu ffe ng'abakulembeze baabwe.
Oluvannyuma lw'okubakirizisa abakulembeze b'NRM mu Buganda nga bakulembeddwamu Haji Haruna Kyeyune Kasolo bategeese olukuŋŋaana ku Hotel Africana mu Kampala abagwa mu kamyufu mwe basinzidde okulangirira nti ku lw'obulungi bw'ekibiina kyabwe bakkiriza okuwagira ababamegga mu kamyufu. Yanze Dr. Musoke Thaddeus Nagenda eyali mu kamyufu ka NRM nga nesimbyewo ku kifo ky'obwa Lord Mayor kye nali nvuganya naye olw'okuwa ekibiina ekitiibwa n'okuwa abakulembeze baffe mu kibiina ekitiibwa nasazeewo njakuba mpagira Kizito Nsubuga. Nze Munyoma Siraje Wagwa nali nesimbye ku chairperson Butambala naye ebigambo ebyogeddwa wano abakulu bonna bagamba nti erinnya yange mbadde nomination papers zisazeemu era nga negenda okuwagira Kangabe Woman nawalo taliiwo. Nyanze baadde mu kaseera kakagwa nali nesimbyewo obubaka bwa paalamenti Butambala ne muto wange bave ku makumi kyeswa. Haji Haruna Kyeyune Kasolo asinzidde wano n'alabula oludda oluvuganya gavumenti nti ku mulundi guno NRM ezeemazeeko nga muwogo era egenda kweddiza ebifo byonna ebyenkizo bye baagitwalako. Mulebe nti b'amaanyi nnyo nti n'olwekyo bwe tuba tukoze nnyo tusobolera ddala okuwangulira ddala waggulu kubanga bwe tukwamu amaanyi tugaa nti abasajja wano baatwezingako wano kino baakitwala muyinza okulowooza nti bawangulira ku 90%. Gweta Mpigi Mubende, in fact Mubende twawangulayo Gweta Mubende President Museveni yagiwangula naye eruddawa eri Buganda Gweta Mubende twagiwangula we basinga okutukosaamu ye Gweta Mpigi. Ekibiina kya National Unity Platform NUP mu butongole kisabye gavumenti yanjulire paalamenti okulambika okweteeka erifuga ebibiina by'obufuzi ebigwa wansi omukago gwa iPod. Paalamenti mu mwezi gw'okutaano omwaka guno yayise ennongosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi nga mu nnongosereza ezo kyafuulibwa kyabuwaze ebibiina by'obufuzi byonna gavumenti byewa ensimbi wansi omukago gwa iPod nti okuzifuna buli kimu kirina okuba nga kisoose kuwandiisibwa mu mukago gwa iPod era kikole endagaano ekifuula memba wa iPod. Mu kiseera kino minisita wa ssemateeka n'obwenkanya Norbert Mao yayimiriza ensimbi ezalina okugenda mu bibiina by'obufuzi ebiina abaka mu paalamenti okutuusa nga amaliriza okubaga ennambika egenda okuluŋŋamya ensimbi ezo gavumenti zeewa ebibiina by'obufuzi. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Besekezi Ssennyonyi era omwogezi w'ekibiina kya NUP asinzidde mu paalamenti olwaleero n'asaba gavumenti etwale okulambika okwabagibwa gavumenti kwanjulirwe paalamenti olwo kiryoke kisobozesa ebibiina by'obufuzi ebirala okusalawo oba nga byegatta ku mukago ogwo. Joel Ssennyonyi agambye nti ennongosereza paalamenti ze yakola mu tteeka eryo zaafuula buli kibiina ekirina ababaka ba paalamenti nti kirina okuba n'obwamemba mu mukago gwa iPod mu ngeri ey'obuwaze kale nga kikulu nnyo gavumenti okwanjula okulambika okwo kusooke kwetegerezebwe. We passed the Political Parties and Organizations Amendment Act here. It was passed by this House. Many of us were, of course, bothered by the process. Stakeholder engagement did not happen as should have. But you see, that law is now law. Even as we challenge it in court, wherever and so on, it is existing law until we see what court does say. So that law created two, you can call it departments. One for parties that have no representation in Parliament, the other for parties which are represented here in this House, and they called it iPod. So by virtue of law, we are all conscripted into iPod. Amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi mu kwanukula agambye nti gavumenti okulambika okwo ekyakubaga era asabye paalamenti nti ebaweeyo akadde bakole omulimu omuyonjo. On the issue of iPod, we are working on the regulations. Give us the necessary time, they will come. I beg Thank you. Next. Gavumenti buli mwaka ewa ebibiina by'obufuzi ensimbi obuwumbi 45 okuyita mu kakiiko ak'ebyokulonda ng'ensimbi ezo zigabanyizibwa okusinziira ku muwendo gw'abaka buli kibiina gwe kirina mu paalamenti.